mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayitti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mu abaana abawala abakyala mbaleetedde ensonga ey'okubeera nabukalu, ensonga y'okubulwa amazzi. Mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga eyo. Ensonga eyo ebasumbuwa nnyo ey'okubulwa amazzi, ey'okubeera ng'oli nabukalu. Kakati olunaku olwo mbaleetedde ebinyeebwa ndowooza mbitegeera bulungi nnyo. Ebinyeebwa bino ebinyeebwa nga bw'obiraba ebyo byentegeeza obiraba ndowooza njagala obifune bulungi nnyo. Ebinyeebwa ebyo nga bw'obiraba eby'empeke birungi nnyo mu kusumulula ensulo z'abakyala, birungi nnyo. Amazzi gooza bulungi mu nseke, birungi nnyo ebinyeebwa ebyo. Njagala obyetegereza enkola gye ngenda obbikolamu. Kusookera ddala obifuna nga bw'obiraba awo, birina kuba bikalu. Birina kuba bikalu. Bw'omala obbifuna bulungi nnyo n'obitegeka bulungi n'obirondamu obukyafu, byoze bulungi nnyo nga bwe biri, nga era w'obiraba byo ndi mu kubyoza. Byoze bulungi bitereere bitukule. Bw'omala okubyoza biteeke ku kyoto bitokose. Bwe bityo nga bwe biteekamu otuzi tutono, kisinziira bungi bwa binyeebwa by'olina. Okitegeera, teeka ku kyoto bitokote nga bw'ogenda okulaba. Obimala okutokota, kanjogere, obimala okutokota twaga tufunemu amazzi amazzi ge twagalamu. Obimala okutokota bulungi nnyo nga bw'ogenda okulaba, ndowooza olaba awo nga mbiteeka ku kyoto. Bw'otyo bw'olina okukola. Njagadde nkikulage kuba kino ekintu abasinga temukimanyi, abasinga mubimeketa bumekese. Ya kituufu bw'obimeketa nakyo era obeera ofunamu ekirungo ekyo ky'okufuna amazzi. Ate ebinyeebwa bino n'omusajja asobola okubimeketa bulungi nnyo n'afuna amazzi ago ag'ekisajja. Temulowooza nti bakazi bekka mulina okuba n'amazzi, naye n'abasajja bateekeddwa okuba nago. Ago amazzi kangakomye sijja kugogera mu linnya ly'oluzungu, kangakomyawo nti amazzi g'ekisajja. Ebinyeebwa ebyo birungi nnyo. Abasajja basinga bameketa bimekete. Bibayambako nnyo okufuna amazzi ago. Kati nammwe abakyala, ebinyeebwa bino wegala obifunamu ekirungo ekyo ekigenda okusumulula ensulo zo, olina bitokosa nga bw'olaba bwe nti webitokosezza bulungi nnyo. Kati bimala okutokota bulungi ng'olaba nti biyidde bulungi, kati twagalamu mazzi ago ge twagala. Funa bulungi akasengejja okateeke ku kikopo oba ku giraasi, ogasengejjemu amazzi ogaggyemu nga bw'olaba egiraasi yiyo. Bw'omala ogaggyamu bulungi nnyo nga bw'olaba, bw'omala ogaggyamu tandika okukola ki? Oganywa. Galinde gawule bulungi, otandika okuba ng'onywako. Kigenda kuyamba okusumulula ensulo zo bulungi nnyo. Ogenda kutereera, ekyo kyo nkikubuli, ogenda kutereera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Amazzi g'ebinyeebwa ago malungi nnyo. Mu abakyala gasumulula ensulo zammwe, gatereeza mu ndomo, mu nseke bulungi nnyo. Gafumbe bulungi nnyo nga bw'ogalaba. Omala ogasengejje bulungi, ogateeke mu kikopo, otandika okunywako. Osobola okunywako olunaku n'onywako emirundi gy'esatu, ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi, oba n'onywako ku makya n'ekawungeezi. Kigenda kukuyamba okutereeza omubiri gwo munda, okusobola okufuna amazzi ago ag'ekikyala bulungi nnyo. Ogalaba ndowooza. Nkugambye osobola okumeketa obumekesa ebinyeebwa oba n'okola bw'otyo. Kigenda kukuyamba bulungi nnyo bulungi gw'omukyala. Ensonga eyo yammwe y'ensonga ya nabukalu ojja kuba ogigoba mpola bulungi. Bw'otyo bw'olina okukola. Nkugambye naawe omusajja, ebinyeebwa bw'obimeketa bikuyamba okufuna amazzi. Naawe omukyala kye kimu, osobola okumeketa, osobola okukola nga bw'entyo bw'enkoze. Kigenda kukuyamba bulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayitti YouTube channel yaffe. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.